Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Kiki wasuubiramu emirembe? What is it you hope this out of and you reap tears instead? Abooluganda Mukama peebazibwe. Amina. Nze Stephen nga nviridde mu disitulikiti y'e Mayuge naye ng'okusinziira wenyini nsinziira Jinja. Pastor nsooka okwebaza Katonda nti guno mulundi gwakutaano nga nzija wano naye nga sifunanga chance kwogerako wano. Pastor kyendifa Tewerabidde, nze nga bw'ondaba ku myaka egyange gino nina abaana bana, abalenzi 2 n'abawala 2. Naye abaana abo kiteeberezebwa nti abaana abo si bange, sinza abazaala naye nze abasomesa. Nga mama waabwe oba bamama baabwe abandimbuulidde ekituufu bamama baabwe baafa. Nga first born wange bamuyita Brenda wa myaka 14 ali mu kyamukaaga nze amusomesa. Naye oluvannyuma lwa mama w'okufa nga tanaba tukakasa kituufu era waaliwo entalo, ono mwannyina bamuyita Ronald n'agenda ayogera n'omusajja omulala ne bakutula ddiiro ng'ayagala kubba bubbi muwala wange oyo. Akati nagenda okizuula oluvannyuma ng'omwana alimu olutalo. Deni omwana ow'okubiri bamuyita Mase, awo teekeko n'ow'okusatu bamuyita Yona. Oyo ye ekiteeberezebwa nti abaana abo si bange. Ati olw'ensonga ndi musajja musirikale, bankuba transfer okuva Iganga ne ngenda emukono namalayo emyaka 6. Naye nga mu bbanga eryo nga ntera okumiitingako maama w'abaana abo oba abo abaana bentwalanga abaana bange. Naye oluvannyuma ogenda okyetegereza oba okuwulira ag'omunkubo nga gali nti abaana si bange naye ate bali wange. Maama waabwe omubuuza yeebuzaabuza. Deni ono omwana ow'okuna bamuyita Samuel. Kakati oyo omwana gwe ntwalanga last born wange. Naye omwana oyo waliwo olutalo wakati wange ne nnyina amuzaala ng'agamba nti taata wa muzaala Munyoli. So kati wayita ekiseera kitono nnyo omukyalo oyo yalina obulwadde bw'omutima. Omukyalo oyo n'afa, bampita nga ndi ku duty nali nkuma ku petrol station. Abali egondi oba kangambe nti ab'emukono mumanyi ka petrol station ako bakayita Takadamu kali between nga Kweirokom ng'onootera otuuka ku Wax waggulu awo. Nali ndi awo ne bampita nti mukyala waafudde naye ng'omukyala namulekayo mulamu. So kati mukyala nga yagenda okufa nga era waliwo olutalo wakati wange n'omukyalo oyo nga kiteeberezebwa nti omwana oyo taata wa muzaala Munyoli. So kati nafundikira kati awo nembeera nga ndi mu buzibu bw'amaanyi. Taata yanzaala omulenzi omu okuba nti kyekiseera nange ndabike nti nfuna kusanyu mu baana bensuubidde nti bendi kulabira be bange, naye ate ngenza okomenkereza nga abaana kiteeberezebwa si bange. So kati okuva lwe nazuula ekkubo erijja e Kawaala, mu kusooka nali ntandika kulabira ku YouTube, nali sikulabangako maaso ku maaso. Kakati nali ndi kugaadinga, kati nenteekako YouTube nagenda okulaba nga pasita waliwo ebintu by'okola. So nentunuulira embeera gy'owonyaamu abantu ate nentunuulira n'engeri gy'olagulamu abantu. Kakati nange nentunuulira nemmanya nti omusajja ono watuukidde okukola ekyo nange nkimanyi nange kulwanga ayinza okinkolera. Lwali lumu nembuuzaako madamu Aneti. So madamu Aneti nambuulira story ya pasita Yiga. Kakati neŋŋamba naye nga sinabagoberera bya Aneti ne YouTube endaga bulazo nange nja kugendayo. Ng'ennaku z'omwezi 18 gwali mwezi gwa 8 natambula nenzijana gwe gwali omulundi gwange ogusooka. So kati nenzirayo ewaka. Gundi lunaku lwali lwa Friday. Then kati enkeero olw'omukaaga kuba Friday nasooka kukola misana ku duty. Then akawungeezi nenzija Friday eyo nensula nga tusaba. Wano twavaawo saa 9 nga tebaana batuteekako ekkomo. Neŋŋamba madamu Aneti konze nja kusuula mu ntebe kuba wanaakulabye. Ne mugamba nja suula mu ntebe kuba mba nina okukeera ku makya ogenda kukola. Zagenda okuwera saa mu dakiika 15 nga ntuuse Jinja. Ng'ate nga ne department gye ntwala ng'envunaanyizibwako nnyo. Kubanga department gye ntwala nga nkolagana ne bya deployment. So kati olunaku olwo nembeera ku duty era olunaku olwo kati akawungeezi olw'omukaaga olwo bwe naddayo ewaka nga neebase nenyongerako n'ekyababbi banyingirira mu nju nga mwendi. Ababbi ne banzibako essimu nga mwendi si kugamba nti oba saggalawo naggalawo nenzijjako swiki y'omunda. Naye mazima b'Oluganda bw'onyumya ekintu kino ku muntu atakituukangako ndowooza ayinza ogamba nti oba ndi mu malala.
So kati embeera bwetu nengenda nzijukira obwengeri Olikulanka ki? What's your level? Anzoranka gyendiko ndi ku ranka ya kopolo era nga nina ID yange wano kuba basinga bayinza olowooza nti abantu beetuminkiriza bwetuminkiriza. Yeno sebo ndi ku ranka ya kopolo ate ne banteeka ne ku department y'oku deployinga. Yes. Kati then kati nze saafaayo anti oba banzibye kujjako nti ekyasinga okunnuma esimu yange baagitwala kuba gye baasitulamu yokka. Naye era nayogera ne sisita wange gwe tuli naye ejjinjaawo n'anyambako akasimu ke ne ngenda nsaza layini ne nteekamu okusigala ng'emirimu gyange ngikwasaganya. So kati nze nasigala nga sifuddeyo ku mbeera yonna yonna naye era nasigala nemerako kuba ekyali ekigendererwa kyange okujja ekawaala nga njagala kufuna ansa kawaala. So kati okuva ku lunaku olwo saakoowa anti yadde lugendo luwanvu naye nze sifuddeeyo, nze nalufuula lwa bigere kiringa bw'onoova enakulabye okujja wano, nze sifuddeeyo naye nga nsanje suubira kawaala pasita. Gun seat. Katonda nga bali omulamu. Over there, as God is living. Ogambye abaana bali bameka? You said how many children are they? Abaana bali bana pastor, abawala babiri n'abalenzi babiri. 4, 2 girls, 2 boys. You have 2 children only. Kwaba abaana olinako abaana babiri bokka. Go for DNA test. Batwale ku musaayi. Ojja kukakasa kye nkugambye. You prove what I've just told you. God bless you. What What is it that you cannot forget in your life? Nsumba mukama yebaziwe. Amen. Amanya gange mpitiwa Nakasayi Oliver. Vida mu disitulikiti y'Ekyankwanzi. Ki wali osuubira okufunamu emirembe ate n'onzika ng'okungudde maziga? Bingi Musumba. Naye Musumba ekisinga okunnuma. Waliwo abantu nga kuliko alinga step mama waffe batta muzeeyi waffe, kale omukyala yeye talina mwana, ne bamutira mu kibira kye yali yakagula ekipya, ne batulimba nti emmotoka yamulinnye, naye tugenda okukebera kitaffe teyaliiko kiwundu kyonna kiraga nti fiso yamulinnye. Ne babeera nga batubuzaabuzayo batyo. Jukira ebintu byonna mu abo be yali babikuwaasa nga kale yali abeesiga nnyo. Mwalimu omukulu omu. Buli yali amabaga okufa kw'omuzeeyi wo. Whoever is behind the death of your parents, Yesu abimuddize mu linnya lya Yesu. Jesus return that to them in Jesus' name. What is it that you cannot forget in your life? Mukama wange pastor nkulamusiza nyeso. Mukama waffe yebazibwe. Amen. Kikyolifa Tewerabidde pastor nale najjako wano nompa ku mukisa nga mu counseling. Ne neteekateeka mirimu gyange egy'okufunamu ssente ne mma nti 2017 nja kumaliriza ennyumba yange n'eya maama. Naye mu 2017 guno omwaka mwezi gw'okuna ne ndwala olumbi lwesigenda kutegeera naye nalutegeera luvannyuma nti baaluyitanga bwe luti. Olwali lugenda okunkyaya ne baganda bange ne mikwano gyange ne mbabuuza nti lumba eki nti kasikonda. Ne bantwala ne bandeeta eddagala egganda, abamu ne bantwala mu ddwaliro, naye bwe nassuukakokko ne mbabuuza nti lumba eki luno. Abantu n'emikwano gya n'eŋŋanda zange bagaana okumbuulira nti luba bwe luti. Omu yaŋŋamba nti gaali mazzi, naye abasawo banteeka amazzi gaali mayitirivu. Ne olumbe ne sirutegeera. Na katika sikonda akyaliwo. Do you still have hiccups? Kati kasikonda yakkakana ne bwe mba ndya emmere ngenda okulya ng'akoonamu emirundi ebiri. Today it is the last day. Olwaleero lwe lusemberayo ddala. You never feel it again. Kubanga toliddamu kuwulira kasikonda oyo mu bulamu bwo. Mukama akonye omukisa. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Nsumba nze ekindeese wano nina ebintu bisatu. Ekisooka njagala amaka nganze kuba nkoyo okubeera ewaka. Ekyokubiri ye maama wange okubeera wadde taata waffe yafa naye anywa omwenge ekyetaagisa. Ekyokusatu
mwanyina ze namuleta wano n'afuna empeta esente twanoonya naye olwaleero mbadde ngenda mukomyawo yongera omusabira naye sente mama yazikutte ku makya n'agenda n'azinywamu omwenge zonna era nange ezindeese wano neewoze neewole. Kati okyali ku lugya olwa taatawo. Are you still at your father's compound? Ye musumba naye mama ayitiriza ennyo okunywa omwenge. Gun seat. Don't worry. Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Saba taata addingane ne mama wange. Osaba taata addingane ne mama. You want your father to reconcile with your mother? Mama ali ludda. Where is your mother? Mama kati aliwa? Ali Kibuye. Ate taata. And father? Nazze naye. Taata wazze naye wano. Kati oyagala mama akomewo ewa taata. You want your mom to come back to your dad? Oba taata yabonyaabonya mama. Oh, your dad tortured your mom? Mama ye musobya. Is your mom the one in wrong? Iye. Kale genda Mukama abagatte. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Kyendifa Tewerabidde. Ze sente ze twalina mu family oba ze nalina nga nze omuntu. Musumba twalina sente family yaffe nga ne waffe buli omu yeegomba okuwasa mu family yaffe. Naye musumba essaawa ya kakati nkuuta nfudu. Ntambuza bigere yali yeevuga. Baganda bange bonna bali awo nabakuleetedde musumba. Tutambuza bigere. Baganda baffe bagamba ne we tunaalagawa ba step sisters ne ba step brothers tugenda kufa bwavu era batandise n'okuttako bannaffe abamu bafudde. Musumba ne sente ezituleese wano twewoze naye tubonye nze nkuuta nfudu musumba siina mmotoka. Baganda bange ffenna twavu wadde mama wange bamuloza okufaako obufi. Musumba simanyi tuyambe. Tubonye mukuuta enfudu. Tukuuta enfudu zineze mengo. Ye juzi wagamba tomanyi kyekitegeeza omuntu okuba nga weevuga nga olina sente ne zikugwako ofundako okubeera omwavu n'ofa ng'oli mwavu. Musumba mpulira bubi ne bwonsaba ennusu 2,000 sizirina naye musumba simanyi. Baganda baffe beewera batuloze kati bo bali bulungi. Musumba gwe tusalira amagezi ekyokukola tetukirina. Omusajja aliwa? Where is your husband? Omusajja aliwa yenna musumba? Owuwo gyali eka naye akuuta nfudu. Is he also iye cleansing the tortoise? ffenna tukuuta. Gwe n'omusajja nga mulabire n'okukuuta. Tulabye musumba tugikooye. Cleansing the tortoise. Omwami akuuta The husband nawe cleanses the n'okuuta. tortoise. He also do the same. Famire yange baganda bange ffenna musumba. Mukuuta nfudu. You're cleansing the tortoise. Tetulina yadde olwataano yadde musumba. Simanyi. Mukazi munnange embeera agiraba nange. I see the situation, my dear Musumba fellow simanyi woman. tusalire ku magezi. Kakati omusajja akola mulimu ki? What does your husband do? Yali akola mu ICEA insurance company. Ne kati takyalina mulimu. Atudde waka. He's sitting at home. Ate gwe okola mulimu What ki? about you? What do you do? Nansi. Naye tebansasula. Kati mmanyi emyezi 3. Kati gw'olabirira omusajja. And you're the one taking care of your Era husband. bwe ntyo ndeeta n'aleeta. Musumba mbikooye. Mulina abaana bammeka? How many children do you have? Mulina omu. One. Ye omusajja omwagala? Do you love your husband? Mwagala talina buzibu ate tampisa bubi. Baba. Yakusanga olina sente? Did he find you with money? Yansanga nazifuna ndi naye. Ate ne zimala ne ziggwawo. And then it vanished. Nezigenda. Kati okuuta nfuddu And you're cleansing the tortoise n'omusajja akuuta. together with your Ffenna husband. tukuuta. Naye tubikooye musumba. Tubikooye. Musumba nedda. Tubikooye.
tusoma tubikoye tukoye obwavu butulumye. Buli ali emabega w'okubonaabona kwammwe. Whoever is behind you, teacher, you better let return them to that person. In the mighty name of Jesus. What is it that you cannot forget in your life? Pastor Kikyolifa Tewerabidde. Nagenda ne nfumbira omusajja nga manyi ngenda kufuna essanyu. Naye omusajja yalisadize ewaffe Lukonjiri. Naye omusajja we nakoma okumwagala yakoma okuntulugunya. Banange omusajja yakubanze. Ne mpulira nga ntuusa akaseera k'okwekyawa. Nasula nga nkaaba, nga nsiiba nkaaba. Jjukira yali anzaddemu omwana omuwaabuwala. Bwe namala ne ndaba ng'ensi enfundidde ng'agamba wemba sizze agenda kusulanga mu basawo. Ne ndinnya bbaasi ne nzija eno e Kampala. Natuuka eno e Kampala ne nsaba Katonda mpa omusajja ananjagala atandabye ennaku ate atankaabye. Naye n'omusajja gwe ndina ewaka nsiiba nkaaba nsula nkaaba. Ne bwe nzija wano okusaba bwe ntuuka ewaka era ziba nnyombo. Pastor, waliwo omusajja agamba nti anjagala naye simanyi naye oba naye mufere. Abeera wa? What does he live? Nkola naye mu katale ka Nakasero. Ng'owulira omutima gubadde gumwagadde. Did you develop interest for him? Si nnyo. Pastor, nze omusajja gwe nali njagala. Uyo omusajja bamundemesa beewaabwe era nakati gwe nkyayagala mu birowoozo byange yakyalimu. Yaani? Who is he? Bamuyita Innocent. Fukamira omuyita akomewo. Kneel down and call him to come back to you. Wangi? Innocent nkoola wonna wooli komawo gyendi. Mugambe komawo mu bulamu bwange gwe musajja gwe nali njagala. Tell him, come back to my life. You're the man I've truly loved. Komawo mu bwangu gwe musajja gwe nali njagala mu birowoozo byange. Bambi nkusaba komawo gyendi. Mugambe mu lulimi lwo. Tell him in your language. Innocent ninkwetezesha hona wooli ninyenda okukomawo mu bulamu bwange ahakuba niiwe ndikwetaaga mu bulamu bwange. Oze nkuzaalira abalongo mugambe. You come and I produce for you twins. Tell him. Innocent. Bambi komawo gyendi. Kubanga nkwetaagira ddala mu bulamu bwange. Pastor n'ekirala. Oyo omusajja gwe ndina ewaka ye namuzadde omwana w'obuwala simanyi luba tunaakikola tutya? Obadde oyagala tukikole tutya? How did you want us to do it? Omusajja amazima gali nti nze yantama simwagala. Tumwongereyo akalenzi. Let's add him another child, a boy child. Nze njagala omusangule anjagala naye nze njagala omusangule memories. Naye ye akwagala ate gwe tumwagala. Pastor nze simwagala. Naye ye akwagala. But he loves you. Ky'omusaba akikuwa. Pastor takyandabira nze yeewa buli kimu kyonna. Kati muzalireyo akalenzi olyoka omuvuyo. Give him a boy and then you Pastor sikyayagala. God bless you. Mukama akwenye omukisa. Tena Mukama akuwa obufumbo bwe weeyagaliramu. Let the Lord give you a peaceful marriage. Mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Kikyolifa Tewerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosubwa programu yo Kikyolifa Tewerabidde wano ku ABS Television okuva ku Monday mpaka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.